Bobi Wine mwina masawo ngate atulaga omutemu era yagala omusanyawo ate ye Eddie Mutwe final afunye abamuwolereza Fifida Queen naye ensonga za Bobi Wine zimutwalidde Mrema Namakula ayina kyagamba masawo Prima Kadashi ne Jostede munange bizeemu ate mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange mukyala Dr. Jose Chameleone Daniela banage naye ayongedde okulumya ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atunaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limuswanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwina abalwadde abakosefu tisaba kisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munange bakubireko ate weefunira obulamu obujja era nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli munange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Daniela onono nga mukyala wa Dr. Jose Chameleone abeera X oba nate berinamu abaana awo ndowooza ebya X bibeera tebikola naye bannange obufumbo buno bulaba edduuka Daniela ono ng'ali wa Chameleone era alabika bubi naye mama okuva we yava mbufumbo ye nanyiranga kinya kigudde mmata yesala buwero ndowooza alumya dokita mugamba olengera ebyakulema ate no wali yabyonkolera ate owayi tunagamba kiye naye adda buto obugoye yesala buli obwabawala abato kale bwe tuli bwe tweyongerayo ewa Rema Namakula mukyala Dr. Amza Ombwati mama Amaro mama Maria munanga ate naye olunaku olwaleero ye asazeewo weekend agiyingire bw'atyo nga womulaba naye bannange Rema Namakula ekyamazima mukyala mulungi yenna kadimpo leka mbufunze Eddie Kenzo yasubwa ekijuujulu nange gwe tuli ate mu side ezeeyo kati wali agenda okunyiganya gwe Suvia obeera oyogera ku Rema Namakula mbirabe eyo mu comment section nga mukola ki nga mubyogera kale bwe tuli bwe tweyongerayo ewa Prima Kadashi munange kwegamba ye Jostede teyeetaaga na kumulaba mu bulamu bwe tayagala kugamba amusale ne mu maaso oba Jostede banange yakola ki Prima Kadashi muyina maaso wano ngate amutabukidde bubinyo jokera Jostede munanga ali singo ne Hindu yamudduka ndowooza Jostede ono alabika bwebuzi bayiza okuba ayina empisa embi kubanga n'ono omukyala namba 2 yamudduka era kati ali singo gwe wenna yali amwetaaga munanga omulyango guggule Jostede asobola okukwaliriza katulaba ate Prima Kadashi kiki kyayogera XW Jostede atusobola okweyongerayo banaye mabangamba nzireyo wa George tekisoboka. Please don't talk about my exes, don't comment them because they don't matter anymore. Eyali baby eyali boo kati sawa zino munange Prima Kadashi amusindisa luti umanyi waliwo akayimba nti ojjukira otya ekiseera kye wali muno nga mwakeeraba abalala nga mubayita abantu naye mmwe nga mwerabanga bamalayika bannange ebibimba bikakale bwe tweyongerayo ewa principal bo munange abantu bakyekulungula okugenda ate okumusaasira era ng'olunaku olwaleero wabaddeyo kazi w'ekapo Aziza Bafana maama nakamaanyi omanya ina kayimba yayimba Oziza Bafana kansanyula bitya yanga mulo wamma bonna babaddeyo era nga Yeziza Bafana amuwadde enkoko munanga ate bamufumbire awuute ku kasupu azzeemuko ku musaayi takomye ku ekyo principal mwina maaso wano ng'alaga omutemu era yagala bambi ate okumusanyawo n'agamba nti nosumba badde asookedde kwa bulo bamuyita Shadraka amanya ge amalala tusaba abannansi abali eyo namwe mutuyambe mumulabise amanya ge mugatufunire era mugategeyo ku social media ese manye nti wakabi nnyo munnange kubanga ono omwami tukimanyi nti omu ku baali mu operation Wembule abaatemulanga abantu n'obbabako ebintu byabwe omwami ono tumuyina information nti bamusiba nako olw'okukwata omwana ne bwe yava mu kkomera kati ennaku zino yeefuula mulokole infact yeefuula pastor ayina ne kyaki awo emanyangwa gy'alindiramu abantu naye yono y'omu ku babadde bazze okuntemula abatemu abalala era abaziba emisango mwe muli omwami ono gwe bayita Isa. Omwami ono Isa tetumanyi linnya lye eddala tetunafuna na ebifaananyi twabifunye ku Lwakubiri kuba naye yabadde ku operation eyo ey'okutulumba ku Lwokubiri. Omwami ono gwe bayita Isa abantu bangi abasibiddwa ku CMI bavuddeyo ne batugamba nti omwami ono abakolako ebikolwa eby'ensonyi abakyala n'abaami. Omwami ono asiyaga
abaana abalenzi nga babatutte ku CMI. Omwami ono akwata abakazi nga babasibidde ku CMI. Naye nga bwe mbagambye nti Museveni ayagala nnyo okukozesa abazibe emisango okumukolera ebikolobero bye ng'era bwe bakolanga mu Buyeekera. Kyanaku nti basiru nnyo tebamanya nti oluvannyuma lwa byonna abajja bayisanga bwe naye yabakozesa ebikolobero bye lwabeera abeetaaza. Ye ate embeera munnange principal gy'alimu naye era akyawera enkolokooto era agambye mulabise omutemu oyo paka munnange ensi we n'amumanyira nti ye ayagala nsi emmanyi mu bubi so si mu bulungi. Omutemu kale bibadde bigambo bya principal mu kiseera kyekimu bwe tweyongerayo ne Fifi da Queen. Ono nno munnange alidde obuwuka oluvannyuma lwa Waswa Timothy okuvaayo n'amugamba nti naye ebibimba byerabirwa wadde kasori eri Bobi Wine mbu nga Fifi watijja nnyo ng'oyagala Bobi Wine. Munnange Fifi da Queen naye tumumanyi tanyaguteese amuzeemu n'amugamba nti gwe yali andagira ebyokwogera mbu ate leero tewabimpadde munnange wanneerabidde singa wabimpadde ndowooza n'alibadde nga nange ate ntuusa okusaasira eri principal we tuli munnange abantu ennaku zino bazibu mukko bakambwe mukko balumba nga naawe ate weesibye ebbiri. Kale bibadde bigambo bya Fifi da Queen munnange ayogedde ekimuli ku mutima bwe tweyongerayo ate ku nsonga za Eddie Mutwe maaso wano nina Kisekawumalu ng'agamba nti mukomye byonna bye mubadde mugamba mbu Eddie Mutwe simanya tasobola kukuuma mukulembeze biki atya nnyo just tiyagaasi n'amuddusa. Ye Kisekawumalu muyina maaso wano ng'ate amuyiriddewo omubiri ngenda kubanga mubalikerako era nze munzikirize mbasiibulire wano Omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna. Bakubireko ate ofune ebisinga otoddeeyo n'olumizibwa ebirwadde bitategeereka wamma nga ba BF Suma weebali. Oyinza okuba nga omwana we yeerabira mu kiraasi omusajja tomalaako. Mbo Eddie Mutwe yadduse ebyana biri eyo bimumeketerako buberenge. Musajja watusiya atayogera ebya SFC buli lunaku binoonya we bimukwata bifune we byerippa kati byafunyeewo biri ku Eddie Mutwe bikuba n'ebisiru muffe ebitalina magezi. Ekifo ky'olimu gwakisaanidde kubanga sikulabye leero sikulabye jjo sikulabye wiiki ewedde obadde n'omukulembeze ebbanga lyonna. Okuumye security y'omukulembeze ng'eri organized ekimala. Okuumye security y'omukulembeze ng'eri disciplined. Olinga ayina gy'obatendekera. Wallahi, eyo respect gyengendo soko kuwa. Tewabayo n'ogu akwasamira. Nalabe zino empuutabuuta biwuutawuuta nga biri awo bikwasamira. Ning'alengera kino ekisiru. Waliwo n'ebitwekwekamu muno ng'emitwe mikalu. N'okitunuulira n'ogaa kino omutwe gwakyo ng'olaba omutwe mukalu. Kiri awo n'ogalengera embuzi. Tuli mu tayimu ya kunenya Museveni abadde atta omukulembeze waffe. Muli awo mwasama bya kisiru ebitatege. Mwana bivubuka biri mu situlago muno bannange. Ebivubuka biri eyo byasama. Gwe ky'omumanya baali banoonya dda we bakukwata ne wabawula. Kati bafunyeyo kwe beerippa ne bazimbulukusa. Kati biri eyo byasama bibologa. Nze ntunuulidde ebivubuka n'ebiwala n'ebirenze awo ne ng'alengera bino ne ngamba kati gino emitwe gye tudiringa nagyo mazima. Biri awo emitwe mikalu tebitegeera tebirina magezi. Nze kyensobola okugamba ekifo ky'olimu gwokisaanidde era tojjaako kigereko muleni bagenda kukuba. Tewaliyo waddala gwe batakuba. Bafeekera apawola babe baleka be batunuulira owaddala gwe bakuba. Ekyo nkubuulira naye nga respect soja todda mu oyo gasiya
nze sikulabye leero kyogamba amasasi gakavuga gwe gusoose gavuze ebbanga lyonna ng'olina omukulembeze mu kampeyini ng'amasasi gavuga ng'olina omukulembeze tomuvangako eyo respect gyenjo. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baami. Tulina mu katinga kano tubayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaami okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias